nga tannakuddayo Uganda ne bakola esebo Leveland kamanyi okuyingiza ono n'oluvannyuma tujja kukola endowooza ye naye ngenda kuddiza akazindalo nga maze omuyingiza nkalesa Sebo ayingidde Ssaabasajja Kabaka awangaale naye kula wabadde wakyali n'akazindalo n'oluvannyuma tujja kuwanga era tugenda kugawulako naye Sebo Leveland akazindalo kabadde kakogenda mu maaso nebyo badde kale tewali mukwano okulonda okwaggwa okwateeka Museveni ku kisanja kyaliko twali tekunnaba kutuuka sikuwulira bulungi naye nkutegedde mpulira omwami ayogera kale kaakati alo tukuwulira Mwami Pawulo tukuwulira ssebo otuwulira nze mbadde nandibawulidde naye bwe nzigyeko rediyo ate sibawulira rediyo gipozinge bupozinzi kakati gwe rediyo togiwulira okay kakati oba olinaako omumatu kakati teeka bali ku kompyuta teekaako omumatu ojja kubanga owulira rediyo naye nga eddoboozi tegijja kufuluma ojja kuwuliza ku skype ntegedde kye mugamba kakati oteredde okay kakati okulonda kwate kunnaba kubeerawo mu kampeyini awo omujambula Olaalo Tunu ng'ava mu bitundu by'omu New York yalinnyanga ennyonyi najja wano mu Boston yeetabanga n'abaganda bennyini abamu baprofesa mukulu Pawulo rediyo yo mukulu Pawulo rediyo Dodoma bwe beetaba ne Olaalo Tunu ne bateesa mu kafubo ak'emirundi egyawera ne bakkaanya ne babaga ekiwandiiko ne bagamba kitukkiriziganyizza n'Olaalo Tunu bano baganda wawukaswa ne bagamba tukkiriziganyizza n'Olaalo Tunu okulonda okugenda okubeerawo mu Uganda kubeere free and fair ekiwandiiko kirina wano Olaalo Tunu kwe kulinnya ennyonyi n'agenda mu Uganda oluvannyuma lw'emyaka ekisinga obungi baali baganda abaganda bwetutyo bwe tusebo kankuweyo katono gundi Buganda Post yabawandiikako bwe mbasikola nsobi ndowooza mwalimu Profesa Rugira mwami Semakula James pane mwami Kanyiko oyo sijjukira naye nga Buganda Post erina article na buli kati kweri ekwata ku nsonga eyo kwegambadde njagala kugamba nti nno si byebbalibbali byafunira mu mawulire kale sobogera maaso Mayanja Buwembo Semakula yali mu James Semakula yali mu oyo mujjukira bulungi nnyo yes kakati kamanya kanga gababuulire yali James Semakula California John Mayanja Buwembo Boston Professor Kwemulibana Professor Aloysius Lugira Muzanganda Boston Mubiru Musoke Boston abo bateesa n'ab'engulu nga Olaalo Tunu yabakulembedde ekiwandiiko ekyo bwe kyaggwa bateesanga mu nkukutu nga nze kyamani wagwanga mukye ne bakinkasukira kiweereze emails zonna z'olina bonna b'omanyi nalima nakomba kwerima
ne mugamba nti ssebo sijja kukikola, sijja kuweereza kiwandiiko kino nga ndi kyamaanyi wa ggwanga mujje, sijja kulya mu Ssaabasajja Lukwe, sijja kuweebuula Buganda na Baganda mu Boston. Ekiwandiiko ekyo kyankyayisa. Kati abo wekuggira ti Abaganda bangi nnyo, bangi bwe mwandibadde musuubira nti abo Baganda naye nga bisosonkole ng'ebyamagi. Mwami Reverand ekintu ekyo kiddemu biki? Bisosonkole ng'ebyamagi. Era weebale nnyo. Ate gwe amagi afazaali ebisosonkole bagalyamu amagi naye bo tebasobola kuliirwamu. Yes. Kaakati balukanda manda bwe baba nga bagambye nti tukolire ne babesikyu resikyu ndi wano kakati kunakani ku webusaiti yaabwe bataddeko ebifaananyi Uganda to Rescue mubakuŋŋaanyiza ssente omuntu ne bamugamba nti genda ku webusaiti eyo n'agirabako amazima ga nnyabo atoola ssente nga tatunodde n'amabega kubanga alaba ebifaananyi ddala ebimukwatako ng'ayagala eggwanga lye linunulwa abantu abaleme kuttibwa. Kuliko n'ebifaananyi kwegamba ddala ebiswaza Abaganda bwe bakola kubanga bo banoonya okufuna ebibiina bingi. Ebibiina weebiri na kaakati weebiri ebiri ku mulimu ogwo ne bateekako ebifaananyi ne bawongera ebigambo ebifaana bitya nga banoonya okukuula bannayuganda okubafera ng'ekigambo kati bakozesa ekyokufera, naye nga mu mazima essente ezo tezituukayo, tebalina kye bagenda nakukola. Mbirinako bwino, mbirinako obumanyirivu. Kale abantu bangi bwe babba nga tebamanyi, kubanga Omuganda akugamba omala kwekoona n'olooka obuuka. Abaganda bangi kakati beekoonye ne bakola kakati babuuka bubuusi batubba kubanga Kabangala asasudde be basinga obungi. Bakabangala asasudde ne bababba. Mubamanyi bulungi nnyo, Kabangala mumanyi mulungi nnyo mu Buganda, eyabba abayindi n'akuunakuna. Kabangala asasudde n'Abaganda bwe bali bangi Bakabangala asasudde. Naye mubeegendereze, bwe tuba nga tubazudde ne tumanya nti beebo tubaanike, era n'ekiseera kikijja mu maaso tugenda kubavunaana. Nakabaali bwe ndiba nga nkyatunula ngenda kubavunaana, bwe ndiba nga nkyatunula nga nkyassa omukka sijja kubalimba ndayiridde wano mu maaso gammwe oba mu matu gammwe, kubanga tetwagala kutubba. Guno omulimu gwe tukola kaakati baguziŋŋamya kubanga abantu ddala oba abaana abato betu kaakati abagenda bakula ne bawulira nga balabye ewaabwe babonaabona ne bagamba tetujja kwewaayo. Abalala ne batuula ssente kaakati ne bawulira nti kaakati ekibiina gundi kibba ssente kinyaga, omuntu gundi anyaga ssente ng'ate badde bawulira nti be batabaazi. Bannange omulimu gwe tukola kaakati baba baguziŋŋamya. Nze ebyo lyettumbiizi lye nnina, ebyo bwe bukambo bwe nnina bassebo akazindaalo nkabawala. Kale nno yakusaba buli muntu asemberedde ekyoto abalungi abatuuliriza eno epurogulaamu kyoto zaawula nga bano bannaffe mulya abateesa bali kukola nti bo basembera kusembera ekyoto, naye tuli muntu yenna awuliza laadiyo eno kaakano aba ali ku kyoto zaawula okufunako obugumu olwa amagezi ag'okulaba nga tujja nnyaffe Uganda kukuba yakubaako omuntu omulala akazindaalo yakusaba omukulu inginiya omugenyi bannange mwami Kavuma yali okuyingiza mwami Kavuma omugenyi yayingidde. Omugenyi oyo omwerabidde. kale kati inginiya
kamalize tokatujjako naye kasitoli mwami Kapuma yabalemeye okuyingiza omwana munonyeza nga taliiwo agambe lyabaweereza gundi bagamba ni mu fighting namusakinze wano yagani akozesezza Kapuma 009 wawandika capital capital kukenge erinnya naye wayitawo n'obuukawo space then 009 sebo ngende maaso ogenda mu maaso omudakiika obutonotono tukalewo